bali mu kwetala wano naye ffe tebayinza kutukkiriza kuba nkiiko. Omukulembeze w'eggwanga lino Yoweri Kaguta Museveni azaalambula ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo ng'emu ku ngeri y'okulondoola pulogulaamu za gavumenti ezatandikibwawo okukulaakulanya bannayuganda naddala eya Parish Development Model nga ssabbiiti ewedde yabadde mu disitulikiti y'e Wakiso era olwaleero atandise okulambula Kampala. Amwongere ekisanja azze olwaleero azze otulabako. Buli omu ayagala kungamba ensonga ze za kinoomu. Mu mbeera eno akulembera ekibiina ki People's Front for Freedom Ssaalongo Erias Lukwago kwasinziiridde okukkuluma ng'agamba nti Pulezidenti Museveni yeerimika mu kulondoola PDM so nga ali mu kukunga abantu okumulonda wabula bo abaludde oluvuganya bakugibwa. Abadde eyo ng'atambula ng'akampeyininga ng'akuba laalizi mu ggwanga lyonna nga yeekwese mu PDM naye ng'ali ku laalizi. Kaakati amaliriza aggalawo kampeyini. Lukwago ategeezezza ng'ensonga za Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni okujja mu Kampala bw'ataategeezeddwako so nga yakulira emirimu mu kibuga Kampala. Eggwanga awo we lituuse bali mu kwetala wano naye ffe tebayinza kutukkiriza kuba nkiiko. Can you imagine nange nga Lord Mayor w'ekibuga Kampala ne mbaga nti kati nange njagalayo olukuŋŋaana olw'amaanyi ku City Square. Bw'ati awezenga nabo bwe bagenda okwerwanako kubanga tebayinza okutuula wansi nga balina okuvuganya nabo beetala kyokka nga bo bakugibwa. Tumutegeeza ebyo byonna abikole naye ewiiki ye keggwe naffe tugenda kusitula enkungu tugenda kusituka mu kibuga anti yaguddewo oluggi nti ayi kibuga tusobola okugenda kati campaign kati full blown campaign bas naffe katumulinda amalirize ebibye naffe twetale mu kibuga. Onera kukulumira n'essiga eddamuzi olw'okulemerera okusawo olunaku kutandika okuliza omusango gwa bannaabwe abaali baasibibwa okuli Dr. Kizza Besigye ne Hajji Obed Lutale. Imagine omaze okukomitinga abantu obaweereza mu High Court for trial. Nogamba fayiro eno ebisigadde mugende mubikolereko mu High Court ate n'okwata fayiro n'ogirookinga apo. So ekyali nakawa okuva nga 29 Ogwokutaano ne tuyita mu Gwomukaaga katuli mu Gwamusanvu fayiro ekyali eri. Kati nga bannakibiina ki PFF bawadde essiga eddamuzi nsalisalwe wa ssabbiiti emu yokka okwetereeza singa kirema baakulangirira ekiddako. Tubawadde wiiki egi oyo Katemba n'eyo pingipongo gwe balimu n'ezo illegal gymnastics ezo ze balimu tubawadde 1 week nga gymnastics ezo bazikomezza bafixinge matters zino ziwulirwe. Tubakakasa Dr. Besigye n'Obed Lutale tebagenda kuvundira mu kkomera era tugenda kufaafagana nabo. Mu mbeera y'emu era ekibiina kino kyagenda mu maaso n'okuwandiisa bonna abaagala okwesimbawo ku tiketi yaakyo. Mubazi olwaleero kuliko ne Mariam Obed Lutale muwala w'omusibe Hajji Obed Kamulegerya Lutale ng'aggyeyo empapula okwesimbawo ku kifo ky'omubaka omukyalo wa Kampala n'abantu abalala. Okusomozebwa kungi mu Kampala nkakasa njakukwatagana n'abo abaliwo abaagala okutambuza Kampala mu maaso nga sigenze byabufuzi kubanga nze nkulembeza bantu people over politics tukwataganire wamu tukulakulanye abantu baffe ffenna wamu tukulakulanye ekibuga kyaffe. Nze Namugga Grace nze ngenda okutasa mu Parliament okulaba nga Wakiso ekyusibwa. Mariam Lutale agamba Kampala yeetaaga omuntu ategeera ebizibu bya bannakampala nga n'olwekyo yasaanidde. Njagala amawanga n'amadiini n'ebika abantu ab'enjawulo buli muntu yenna people from different walks of life tukwataganire wamu tukulaakulanye eggwanga lyaffe nga tutandikira wano mu Kampala. Enteekateeka z'okunona n'okuzza empapula eri abaagala kaadi y'ekibiina kino zikyagenda mu maaso. Adolf Semata yakusakidde eggulu lino ku lwa Good TV agaguddewo ku ssaawa emu.